ekirala bannayuganda mbakuutira ne bwe ndibanga siriiwo His Excellency Kyagulanyi ne bwabanga nga taliiwo NUP ne bwebanga nga teriiwo temuddangayo okukwata obuyinza mubuteeka mu muntu omu temuddangayo okukwata okusalawo kwammwe n'amagezi gammwe nabiki ne mubiteeka mu muntu omu musigazanga okwetegeerera ate muyimiriranga ku magulu gammwe kati olwaleero abasawo bakaaba bukaabi nga be bakutte ebyobulamu bya buli muntu obuyinza bwabwe tebamanyi nawe buli abatakisi ne muba nga abamamotoka temumanyi buyinza bwammwe nti ne bwe mubeera ne takisi 3 musobola okuparalayizinga Kampala oyo mwali badde mwakitandikira ddala mu nguudo naye mwasalangawo okujja n'ogwamu mpola mu kinyabwe kumbe emmotoka esensebuka Kigege esensebuka nga tennaba na kutuuka mu makati ga sente ezagigula naye ng'omusolo gwe wagiweera omuyitirivu ennyo layisensi za KCC ebipapula bya KCC ebitalugwa bye birina okulima amakubo kale bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe kyenva njagala ennyo okukozesa amawulire gano naddala ga NTV ebiseera ebisinga tubeera twakulembera ng'ebintu ebyo twabyogera nnyo twabyogera ensonga lwaki nkozesa nnyo amawulire gaayo njagala owulire eggulire lino ery'abaana abaatemula owa Villa abavubuka muwulire kwebaza kyonna kyokoze olwaleero nze Patrick Mukasa olwo bavubuka bana abasindikibwa ku alimanda Luzira oluvannyuma lw'okugulwako emisango egy'okubbisa eryanyi n'okutta yali kapiteni wa Sports Club Villa David bano abasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Sarah Basemera owa kkooti esookerwako e Makindye kati baakudda mu kkooti eno nga 10 omwezi ogujja olwaleero abantu bana abagambibwa okwenyigira mu kutemula eyali kapiteni wa Sports Club Villa David Owori baleeteddwa mu kkooti esookerwako e Makindye yali basomerwa emisango egy'ettemu n'obubbi bano okubadde ategerekeseeko erya Ahomuza nga wa myaka 18 omutuuze w'eggango B e Makindye Elvis Minguchi nga wa myaka 19 nga mutuuze w'e Nansana Francis Segawa ne Martin Lubega nga bombi batuuze b'e Makindye basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Sarah Basemera. You are charged with murder contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act Cap 128. It is alleged that Ahomuza David, Munguchu Elvis alias Sadiq Emmanuel, Commander, Segawa Francis, Lubega Martin and others still at large on the 4th day of August 2026 at Dubai Zone, Makindye Division in the Kampala District with malice aforethought, you unlawfully killed Owori David. oludda oluwaabi lugamba nti abaana bano baakozesa eryanyi okunyaga essimu 2 ez'omuzannyo ono ssaako n'ensawo ye eyalimu ebintu bye era okukkakana ne baviirako okufa kwe kkooti ekitegedde nti abavubuka bano embula kalevu Owori baamuttanga ennaku z'omwezi 4 omwezi guno mu bitundu by'e Makindye mu zooni emanyiddwa nga Dubai ku luguudo lwa Nnaalinya Mpologoma oluvannyuma lw'okumukubaga konde ssaako ensambagire kutuuka kumubetenta mutwe yamukuba pepe nga kata amukutte bwati kato n'amutta okategera omusajja n'asigala ng'ali mu kukola ki akyerwanako n'ave n'adduka ng'akola ki badde kato najja n'amukuba tteke ati mu kumukuba tteke oli najja n'akola ki
yamukubateke nagwa oli najja n'amussaako tteki. Oludda Luwabiira lulumiriza nti abaana bano ku lunaku lwe lumu baliko ne munnansi wa Congo Jackson Ombeni gwe baanyagako amasimu g'omu ngalo nga kw'ogasse n'ebintu ebirala ebyali bibalirirwamu ensimbi ezisukka mu kakadde k'ensimbi za Uganda. Najja olwo ne mbagamba abavubuka mujje tufiire ku kkubo nga tulwanirira eggwanga lyaffe. If not, bagenda bakwatira mu bubbi n'obutemu mugwere Luzira. Ani ajjukira ebigambo byange ebyo? Abaana abo singa baali bakwatibwa nga bali kugwa kwasisa Museveni mpisa, singa ba heroes. Baana bato ku bonna tekuliko aweza myaka 22 wabula balina emirambo mu ttaka. Already bavunaanibwa gwa kutta bantu mu nsi ne mu ggulu. Mwana muto myaka 18 nowe 19. Omukulu ennyo ayinza okuba nga alina emyaka 2. Kati abaana bano lwaki batuuka ku kino? 1 bagwamu essuubi. Abaana bagwamu essuubi. Kubanga gavumenti yali ya future yaabwe n'egimalawo. Bwe betu olaba kyetuva tujjanga wano okwogeranga buli lunaku. Waliwo kyetwagala abantu balabe. Bw'obanga toli wano kyotasobola kumanya. Waliwo abavubuka balaba ng'ekiro ekiddugavu kikutta obwengula bwabwe tebalina way out ne bagamba ekijja kijje. Ng'omulimu gwabwe bakera ku makya kubba gwe bakwatako gwe batta kubanga baafa already baafa nabo baafa. Abatamanyi wansi gyeraga. Abatafuna bigambo byetwogera wano buli lunaku. Abatalina we bayinza kuyisa liiso kulengera yeri kulaba wafaanana watya. Kati omwana okuba ku myaka 19 myaka 18 oyina emirambo mu ttaka. Kituufu gavumenti yali ya future yammwe, naye mulina kukola ki okuzza future eyo? Nyongera okukiddamu okukigamba abavubuka bwano basooka ne bajja ne babatuuza mu bigundi ebyo ne mubeera ne bajja eno nalaba ng'omwana bannange leero ekyemisana tukiridde ne gendo ddamulira n'ababuulira ebigambo ebibazaamu amaanyi mu kumenya amateeka. Bwaba wakwata yenna ng'agwonkubira wano mu Uganda tuwaliwo bagenda kuvunaanira. Omwana akivungisaamu bulala. Omwana munda ye akiyingiza bulala. Ekirala gavumenti ebasasula ne bagamba mugende mu kuba abannuupu. Abaana baba wange ebyambalo bya jjaati ne bajja ne bagwa mu baana bannuupu ne bakola batya ne babayigiriza emmundu ne babawa ne bajja ne bakola batya ne baguma omutima nga balina ab'ebyokwerinda ne bakola effujjo nga balina ab'ebyokwerinda. Naye ebyo obikolera awo bakuwaddeyo emitwalo 5 gya lunaku olwo ne bwe giba 10 ne bwe kaba kakadde. Operation olugwa osigala otya? Abaana be bavaamu ne batandika okukola ebyo kubanga essuubi lyaggwaawo. Tebakyalina gye balengera nti bagenda wano. Therefore, mugenda kusibwa nga muli baana bato. Mugenda kutta amannya gammwe n'ag'abakadde bammwe. Mugenda kulumisa bazadde bammwe ennaku. Kubanga abaana senga babadde baana bankyukakyuka nga babakwatira byabufuzi. Senga bali ku seenieni mu linnya eddungi. Nga ne gavumenti terina kyebavunaana. Kati abo abaana ne Bagaddafi ani asinga.
kubanga omuntu ayimira gyayimiridde n'agamba bannange Gaddafi mukomera ani agenda okulabirira abo abaana ani agenda obbafaako kuba n'abazadde baabwe kati batya okwesimba mu kamera nti be bazadde baabo abaana ne bakyala baabwe tebasobola kuyimirira mu kamera zaabwe n'abaana baabwe bagenda bakweka kubanga bw'aba alina omwana aba akyali muto omwana tebajja mmulaga nti oyo omwana w'oyo gundi naye katulwaliro omwana wa Gaddafi walabikirako bw'ati tasobola kufanjala nkiddamu abavubuka abato abavunaanyizibwa ku mulembe guno temukkiriza musajja kutwala mulembe gwammwe agugwerezeeyo bw'atyo muveeyo tulwanirire omulembe gwaffe kyabbeeyi nnyo abo abaana ne Rita Nabukenya ani asinga kyabbeeyi nnyo okufiira mu kununula eggwanga okusinga okubeera mu kkomera nga watta muntu nkikuddiremu ekiwulire kyabbeeyi nnyo Nabukenya wa bbeeyi nnyo Nabukenya mulamu nnyo Nabukenya wa mugaso nnyo eri eggwanga okusinga abalenzi abo be bakwatidde mu bubbi nga batta ne muvubuka munnaabwe era nnyongera okukibagamba nga nkiddamu obudde bwaffe bwonna bwe tulina tusinge kubumalira mu kukyusa ggwanga kuba awo kawe wali weebuuzizzaako lwaki mu bantu be bakwata bwe batyo temulimu mwana wa Nuupu bagamba abaana ba Nuupu bayaaye wali olabyemu feesi gy'olaba ku kitebe gye mumanyi nti oyo fuutu soja wali omulabyeko mu bintu ebyo waayi essuubi lidda mu mitima gyabwe ne balengera gye tulaga wali olabyeko fuutu soja gwe bakwatira mu bintu ebyo era fuutu soja bwe bamukwatira mu bikwekweto ebyekiyaaye era ensi yonna neewakana negamba nedda olwaliro mbaleetedde ekyandiko ekigamba olwaliro mbaleetedde omutwe ogugamba Uganda will be free one day and it's not far from now katugende mu ggulire eddala ebannange lino baalisazeeyo waliwo eggulire lyange lyembadde njagala naye erabidde oddisa nayo katusoke ku misango gy'ebyokulonda kati ngenda basampulingako obusampulinzi katono kubanga obudde bugenze mbeere nga njogera byennina okwogera leka mmale oddisa bali neggulire waliwo wanambuza mu comment section nti pastor gwe wavugira boda tewagisensebula nze we navugira boda buli gavumenti kyeyagambanga nga tukiwakanya twayinanga bakitatta nga bakyalimu amagezi twayinanga bakafeera atanansi ffe twakola okwekalakaasa mu Uganda awo era nga gavumenti ejja netwetondera Okay. Katugende mu ggulire lino emisango gy'ebyokulonda. Wulira. Palamenti ekiviiriddeko okumala emyezi egiwera ng'emisango gitudde. Bano bagamba nti newankubadde ensimbi zino baasabira mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde abakulu okuva mu minisitule y'ebyensimbi okusaba kwabwe bakubuusa amaaso kyokka bagamba nti kyaddaaki okusaba kuno akwanukuddwa ensimbi ne zibaweebwa akalenga akadde konna okulira emisango gino wakutandika kati emyezi
emyezi giweze 7 Miramba bukyanga kulonda babaka ba palamenti kuggwa kyokka newankubadde akakiiko k'ebyokulonda kakakasa nti kwali kwa mazima na bwenkanya waliwo abataamatira na byava mu kulonda era ne baddukira mu kkooti okujulira. Bano baali basuubira okufuna obwenkanya mu bwangu kyokka n'okutuusa olwaleero ekitongole ekiramuzi tekinnaba kuba kirambulukufu ku lunaku oba omwezi mwe kigenda okutandika okutunula mu nsonga zaabwe ekireeseewo akasiriikiriro mu ggwanga. Kati emisango gy'ebyokulonda nekaze omubaka wa Nuupu Nakimuli lwe yafa kampeyini lwe zaatandika Moses Ali munaamulonda temumulonde nange okulonda kwa Moses Ali kwaddi Nakimuli olwayogera nti banne Nakimuli afiiridde mu ddwaliro NRM n'efulumya candidate okulonda byabakama nayogererawo bannaye nga temunnaba kuziika okulonda kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi enkya olwava bwe tuti mu kuziika tugenderawo mu kabokisi bukyanga Moses Ali afa tewaliyo kanyego. Kale wulira Museveni bw'oba omugenderedde ng'oli muntu ng'owatwala obudde n'otunulira Museveni atufugira mu kintu eki talina techniques mpya ebintu ebyo byonna byakola bikadde kuva dda bye yakola edda byakola kati era Museveni ng'obadde naye mu byobufuzi osobola omukuba osobola omukuba emimwa gyonna ngikomawo nga gitonnya. Twabagamba baatubba akalulu olw'okuba bamanyi nti obujulizi weebuli baasiba ssente z'okuwozesa emisango. Abalamuzi ne beekwasa mbu tebalina ssente. Katugenda kuweza mwaka tewali omusango n'ogwo gwe baali batuddemu okujjako wali kubanga etteeka ligamba recount awo ejali count jo gyaliwo ne bagenda mu recount kubanga waliwo ennaku ezigamba recount kati bino ebyokuwaaba tugenda mu mwaka mulamba abalamuzi beekwasa tebalina ssente. Kino Museveni yekikolako eggwanga Uganda. Empiki ze bwatyo bwazizannya agikwata n'agiteeka wali n'agijjawo n'agizza wano agikwata n'agizza wali n'agizza wano. Bwe yamala okuwamba mu 86 n'agamba ngenda kufugira emyaka egi ena nze nveeko kuba n'ebyobukulembeze si bye njagala nze mbiveeko naye njagala tukole constitution yeba ekulembera eggwanga lino nga tewali kuzannyira. Hold on a bit. Nanveeko n'alonda akakiiko aka Constitution Review Commission katambule eggwanga lyonna kakuŋŋaanye ebirowoozo okuva mu bantu. Ebirowoozo ebyo bye biba bikolwamu amateeka kwe tugenda okutambulira constitution nga kyali kyakolebwa mu myaka egi. Museveni atufuga okuva 86 mpaka 96 myaka 10 ng'akakiiko akataddewo n'akamma ssente. N'ateekawo akakiiko n'akalonda kwaliko abo bagundi ba Miriam Matembe simanyi Saamu Kaleganjuba simanyi baani. N'alonda Constitutional Review Commission
n'abamma ssente. Akakiiko ne kabeeraawo ne kaseega. Museveni n'atufuga emyaka 10. Kati olwaleero y'empiki yemu gy'akomezaawo. Yagamba ku kikwatagana n'obwenkanya tewali kuwa musibe beyiro. Abantu bafune obwenkanya. Era bw'aba akyogera owulira ng'alumirirwa. Nga bugga muti obululu. Kati ate tugamba tugende mu kkooti tufune obwenkanya. Ate kkooti teziina ssente. Kubanga okubba obululu kwali kukwe, be bavunaana babe, olwaleero ne wamala jjo nalabyeko Honorable Namamwa nagundi oyo ani yagambye yayimiriza abasomesa mwabaddemu ne sister ba headmaster mwenna musituke mbawadde amnesty kiki kye wali obbye mbawadde dakika 5 buli omu ayogere oyina ghost students bameka mwogere mangu mangu mbasonyiwe mbongeddemu eddakiika 2 okakasa ne tubabuuzaawo mu palamenti NRM yayitamu oba buli omu atubuulire nga bwe yabba mu NRM omuntu eyawangula akalulu gwenkakasa 100% yali Kadaga. Omuntu eyayitamu mu kalulu akawedde owa NRM kali 100% yali Kadaga. Kubanga Kadaga yafuuka punching bag kusaawa esembayo. Ate mbu yali amaze ng'akolagana ne Nuupu nemwandiikira supiiki. Kati naafuna sympathy ye nadda wakati nga Nuupu yiye n'aba NRM abamukwatirwa ekisa. Kadaga yekka yewa NRM yawangula akalulu era NRM erina MP ogu mu palamenti. NRM mu palamenti erinayo MP ogu. Abalala bonna ne yayitamu unopposed ya making sure nti azibikira banne. Omuntu ali ayinza okuyita mu ddamula ne wabaawo ddamula ng'agiyitamu bw'oba wabba akalulu ofa. NRM bonna n'obayisa mu ddamula. Kadaga yekka okuva ku Museveni nga ne Museveni ayise mu ddamula tasobola kugiyitamu kugguka eri mitala asigala eyo afiirayo. Kadaga yekka yasomoka ddamula n'agituuka emitala. Kale kati badireyingisa process y'okuvunaana kubanga baatubba akalulu. Mbunafu ab'omulembe guno Museveni yayagala atukole biri bye yakola mu myaka gy'ekinaana. Byebyo nno nkakasa nti ebigenda mu maaso mubiwulira. Bannayuganda nga bakyalina okwemulugunya ku kibba bululu ekigenze mu maaso mu ggwanga Uganda. Nkujjukiza nti bwe baali bagenda mu nsiko mu mwaka gwa 1980 ensonga enkulu eyabatwala mu nsiko kwali kubba bululu nga bagamba nti bagenze okulwanirira eddembe ya munnayuganda alonde nga afune obwenkanya mu ebyo by'aba alonze.
omuntu gw'alonze yabanga amukiikirira. Naye obutuukidde olwaleero ng'ekibba bululu kye tukyayimba mu ggwanga Uganda, olaba n'akeero si wano ak'okusimba ku mugongo. Bangi babaganye okulayira nga bagamba nti abo babba obululu tetwabalondako. Gwe olaba babbaka ku mugongo nti atoolwako mu bokisi. Gye buvuddeko aba National Unity Platform bateekayo emisango gyabwe nga beemulugunya ku ebyo ebyalangirirwa mu kalulu ke twakavaamu 2021 mu January. Ne bagamba nti ensonga eyo balina ogitunulamu bunnambiro. Mwai Museveni yennyini n'agamba nti takkiriziganya na kibba bululu, n'alagira kkooti emisango egyo gisalibwe bunnambiro, oyo eyabbibwa afune obwenkanya. Ne tulowooza nti ensonga bagenda gikolako. We butuukidde olwaleero, kkooti yavuddeyo n'egamba nti yo terina ssente zigenda kuwoza misango egyo, era buli omu abeere mumativu n'ebyava mu kulonda okwo. Ne bagamba nti abaliyo bagende mu maaso n'okukulembera abantu kubanga tetugenda kwonola ssente ya muwi wa musolo. Naye nga bino byonna bigenda mu maaso, bannayuganda beemulugunya ne ku kalulu keero si wano. Bagamba nti twandifunye obwenkanya kubanga tukooye okukulemberwa abantu be tutaalonda, tebasobola kukola ku nsonga zaffe lwa nsonga bakimanyi nti okubeera mu bifo ebyo tebaliwo ku lw'amaanyi gaabwe, tebaliwo ku lw'amaanyi g'abantu, baliwo ku lw'amaanyi gaabwe ge bateekamu ne ssente okulaba nti balangirirwa ng'abawanguzi. Ani asibye ekibba bululu mu ggwanga Uganda? Bw'aba nga ensonga ezo baganye zitwala mu kkooti emisango gituulwemu, omulala kinaamulemesa ddi okuddamu okukwata mu kalulu? Kitegeeza nti bajja kubeera bagamba nti ndaba ne bwe tukabba tewali kikolebwa. Kati awo tukakasa nti abaalwana mu gw'ekinaana entuuyo zaabwe tezaayiikira bwereere, balina kye baakolawo, balina kye baakyusa, kubanga bye baayaayaanira n'olwaleero weebiri okusinga n'ebyaliwo ebiseera ebyo.